Tuline full figure wetwogerera today presidential advisor omugwe mbadde mu kyakikwasiza amaanyi mukyala munno Catherine Kusasira yatumidde yasuddewo tawo ng'atayita ku mutimbagalo nga tebamugobye bugobi ebyakusasa byakusasa Bible egamba nti byakayisaali byakayisaali n'ebyakatonda byakatonda Bible yogera mu Isaya kabona yakutuma abaddu be basatu n'abakwasa omu yamukwasa n'abagamba buli munamu obuvunaanyizibwa bwe kiki rero ng'ekya presidential advisor kikuzitoweredde nnyo Kusasira embeera gye yasuuliddewo ekintu olaba nti no njagala okusooka okutegeeza munnauganda wenna ndaba tewali kinzitowerera because nze ndi proud okuba nga ndi muwagizi wa NRM, that's one. Ndi proud okuba nga ndi muwagizi wa president. The second, nze n'ekyenjawulo ne muganda Catherine Kusasira nabagamba nti okufumintiriza nsonga ya bwongo ne mbagamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa ate okufumintiriza nsonga ya bwongo kiki ekikwawula ku Catherine Kusasira omuntu wenna nga tonnabakola kintu sooka ofumintirize kyenkola kigattako bakitoolako mu bulamu bwogezanga nnyo okukola ekintu ekigattako nonti kukutoolako sometimes tukola ebintu nga bitutoolako olusi tukola tutambula mulamu bwakusomoza ffenna togerera nnyo mu ngero kino kye yakoze kyatoddeko kyagasseeko mukyala yeemu olugunya buli muntu alina embeera ye kiyinza ye nga kyamugaseeko oba nga buli omu alina entegeera ye n'enfumintiriza ye nze nkugambye nti okufumintiriza nsonga ya bwongo kakati munnange banno bonna nga balaajana tewali ani alaajanye saagala ombuuza bannange mbuuzanga fulufiga ebikwata ku fulufiga mukola omulimu gwe gumu okumanya ekiri wa fulufiga olina kumanyirira kubakola kyakola nakugambye nti endowooza nsonga yankizo nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa ate okufumintiriza nsonga ya bwongo nze nfumitirizanga nze mbuuzanga fulufiga nawe alina obulumi buliwa njagala okutegeeza omuntu yenna ndaba ng'ogyeko okuba nti wagala omukulembeze w'eggwanga ndabanga gwe alina obulumi naawe obulumi buliwa tonnayogera bwogezi tonnatuuka kaseera kali kwogera tuulira babawo ebisawo waliyo gye biraalira ne bitabatuukako be baba NRM be boogerako bannayuganda saagala kubalimba nti no wali ebisawo gyebiri abantu bangi balimbye abantu ne babalimba ogenda wa president ofuna ssente president agula abantu president agula abantu omuntu yenna oba ogenda omukulembeze eggwanga tobeeramu kintu kigamba nti ngenda kulaba omukulembeze nfune ssente okulaba olaba president Museveni n'okukwata mu ngalo gwe mukisa oba ogututte naye ekyo gwe kaggwe okirowooza ekirala president Museveni osobola okumutuukako n'obaako bingi nnyo by'osobola okukola ekirala nti nno president Museveni okubeera mu buyinza kiyamba nze namunnansi okusigala nga ndi secure ng'okusigala nga nkola bizinesi zange okusigala nga ndi strong enough ng'omukulembeze oyo ow'eddembe eyasalawo okukyuzinga peace ali mu ntebe naye problem weeri gwe ndowooza yeggamba kimu ssente yes fine ssente nakugamba nti enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumintiriza ffena tuzaalibwa enzwalibwa y'emu tewali yava mutola maama we na kisawo sa ssente tewali yajja na kutiya tewali yajja na mmotoka tewali ajja nga ayambadde engoye n'omulaba bakirumira abagagga bajjanga ffe baazaalibwanga ffe ekibaawula kuffe kufumintiriza kati buli mutandika okwezuula nga wooli obugagga tebabusikira obugagga tebabugaba obugagga tebabulonda obugagga tebabugaba emmotoka si bugagga obugagga bakola bukole mu nsi muno kasita ojja ku nsi ku lukalu lw'ensi omwana kyova oluzaalibwa akaaba oba oyingidde olutalo lw'obulamu kubanga kufa abeerawo ne mulamu abeerawo olina okulwana okulaba ng'osigala oli mulamu kwe kubanga okufightinga okukola n'omuvinga olaba n'omwana omuto afightinga n'ayimirira n'ayavula n'atambula n'agwa naye nankya n'akola ki n'addamu n'atambula kakati gwe ojja ku nsi ne banaakuwa ekikutiya eky'essente ne banaakuwa billions money nga tosobola kufumintiriza era still ojja kuba ng'oyagala endala nze omuntu andaba mugamba kimu kubeera proud gavumenti ya Museveni taddewo security osobola okukola kola okamula munanansi kati nze ntembe y'engoye zange nkamula eminanansi gyange naye ndi advisor nawe n'omusaala naye ngufuna tekingana kusubula buvumba bwange ate nange nkya nosanga nga mbutunda Kusasira nze full figure Kusasira alina ensonga ze ng'omuntu ze yayogeddeko ekibiina ne mukiteekamu ssente sinnaziraba Kusasira yes ekibiina bakiteekamu ssente waliyo abasajja abawagidde NRM nga bakutte billion and billions money
nga baagala kigambo kimu kukusigala nga basetuwalinga future nemukwata sene nemuziraga abantu nga just mwagala kulaga singa muzeeyi kyekiriko akwata buli muntu amuwagidde n'amuwa ssente olowooza agenda kuwaani alekaani muzeeyi bamunonza ebisanja n'ebisanja osuubira ni gwagenda owa ne gwatagenda kuwa nze nno nandirowoozezza muganda wange ayinza oba alina okusomozebwa kwayitamu naye obugumiikiriza kintu kikulu ekirala nti tulina chansi ffe tulina abantu betwogera nabo nga bajajja nalwaiso naye nga buli muntu alina okunyigizibwa kwayitamu nga bwe yakugamba nti muzeeyi alagira order naye takola olulimi babugamba nti kenzo muwe mmotoka nakati tagifunanga ebintu ng'ebyo kakati ebintu ng'ebyo bijja mu biseera olusi bijja mu biseera ng'oli simugumiikiriza oba ng'oli bamukuba ekikono oba oli nga tebaagala kati bw'otagumiikiriza batakikuwa n'ofa bw'otagumiikiriza batakikuwa n'ofa okukola tekugenda kukoma nakugambye okukola tulina okukola paka tuva mu bulamu bw'ensi era tasuubira kukola mukama akusaasire okukola tulina okukola ne Kasalini mukozi nnyo lwakuba tufuna kusomoza mu mirimu gyaffe egimu nti kati ngaffe kati Kasalini alina obuzibu ngaffe abantu abalina influence abalina amaanyi mu ggwanga nti ffe tuli nkoko njeru ati alina bizinesi zetukola kati bizinesi ezaffe ezimu zagenda zifuna okusomozebwa kati nkugambe nga nze edduuka lyange balyokyanga mulaba TV zamwe tezaliraga era muzeeyi n'agenda ku TV n'agamba buli muntu edduuka lye eryajja bamuwe ssente zewo bizinesi tebanazimpa bajja kumpa obugumiikiriza kintu kikulu nnyo bye bimu ku buwanguzi omuntu bw'asobola okuba nabo mu nsi mu bulamu bw'obeerangako nnyo n'essuubi era okolanga n'obeera ne gw'obanja okusinga okubeera mu nsi nga tolina gw'obanja oba nga gw'abanjibwa beera mu nsi ng'olina gw'obanja kola obanje oba beera n'essuubi buli lwewemalamu essuubi nze nina essuubi era nina believe ti one day one time nja kufuna bizinesi eddewo emmotoka yange baagikuba nakasero kinajjukirwa bulungi nnyo nti ku lukalu lw'ensi yonna ng'abantu beeganyi NRM ng'abantu bennyala NRM nga ne mukama wange abasinga bamwekweka mu bwekwesi tebasobola kumwogerako nga n'olugoye olwayera okuteeka ku mubiri tewala asobola kulwambala yali Jennifer full figure yayimirira mu Kampala ekyo Katonda yanjulira nenteeka olugoye lwa kyenvu ku mubiri gwange nga Kampala afuusa amatongo nga ne bakola mu lugoye lwa yero bakwambula ne ngamba no omanye muzungu alina ekigambo ekigamba nti the only way to conquer fear is to face fear. Yes. Nagamba bano ba people basaaga man. Balumba n'ogenda kuba nze nina enfumintiriza yange n'entegeera yange. First of all ntegeera bulungi neesalirawo ate enfumintiriza. Saagala kunnyigiriza nga ndaba ng'onnyigiriza okuba nga toyagala bbulu kindeetera okukuba. Lwaki nkunyigiriza nkugana kyoyagala nkuzibe n'emimwa wano kiri kuliko dikababeere banyankole baite bakyayogera mbwenu nga basibe n'emigugu bazembalala nga bala basomose kabaale nga ne Museveni bamwogera mukama n'abaziricivinga essente n'abalya naye nga bamwogerera mukama. Kakati ekyo kigambo kya Kusasira abantu abamu bakirabe mu ngeri ndala ennungi oba embi naye ate nga Kusasira obuumo by that, let me tell you something. Obuumo Kusasa nali naye. Nagenda nakola ata. Twabugula fenna. Twakosa sente nyingi. Okugula obuumo. Yes. Twakosa sente nyingi. Nga twagala okutekawo image y'okulaga nti NRM nga netubugabira abavubuka olw'ensonga nti baali bataddewo embeera eraga nti gavumenti tefudde ku bavubuka nga abavubuka buli omu ayogera ku bavubuka omulembe gwaffe abavubuka kigwa leero entebe mu ntebe yanga generation. So nemutekawo obuuma ne mbwegulira. Netulaba abavubuka nga natuuka nga mbavubuka nze nga mbabuuza problem yabwe weeri. Abaana basinga baakubwa, abalala baavaako, abalala baayika Windows. Naye nga n'abaliwo bategeerategeeramu agamba sirina capital. Kane tunoonyereza okulaba capital olw'ensonga abaana bangi nnyo abatamanyi bitongole bya gavumenti gye biri. Kyova Munnayuganda wandisanso nnyo okulaba nga president alonda ba full figure ne bakusasa bosobola okutuukako. Ba advisor bangi babaddewo osobola kujja kwemeka interview. No mirambo family no bijankwene family byokola family lwakuba abadde yefuula Katonda nze namuyiye Windows nadda ku level yaffe kati ayingidde line y'abapenge kaguwulire akanake kamuyiye Windows
noyogera nonsense noja noyogera olwaluko luki novuma abantu oyo omusajja avumya abantu wano aba abadde amanyi okuvuma kibi lwaki abadde avuma abantu avumye famire ya Museveni bakodobi ba Museveni avumye lwaboko okuva January to December avumye General Raiso avumye banachobe buli omu amubikiriza abakazi abamwala abannange bali mu mawofiisi ago abantu akazi babaliisa ssente abo bakano night bannakale babalisiza ssente buli omu abayita babbi mbabali eno naye abakazi abo tebana kye bayina n'emmotoka gy'alina ya namba za red nakale kati munze yamuzizaayo okusoma walabe yagenze n'ofiisi yagenze nakiri njagala tutunulire ekisanja kyo ekyoba presidential advisor sofo kyakikutta otya gwe nga gwe alhamdulillah nebaza katonda kyensobola okusooka okwebaza mukama katonda n'okugamba bannayuganda nze nganze nebaza katonda nganze njogera nganze has a full figure nti president w'eggwanga waba yampa assignment nganze mu bantu bonna a million and millions people nangamba nti full figure oli advisor nampa assignment nkyebaliza mukama katonda kitiibwa kya katonda era ekitiibwa ntino nkiddiza katonda kiba n'omukisa ogw'enjawulo ekyokubiri nti nze ndi wa nkizo tulina enkizo ey'enjawulo ku bantu abalala bonna nti kitaffe atwagala ng'abantu atwagala nga bannayuganda ate ffe baatusembezanga ng'abaana kubanga mukulembeze w'eggwanga tunyumya tuwogera ku nsonga ezinuma eggwanga ez'eggwanga lyonna ne muwa ripooti yange ne mmala ate nenyumya nga taata n'omwana that's why ampita my daughter nze ampa obudde kuba ndi mwana we ndi muwala we okulaba president era nakyo njagala nkinyonyole bulungi bannayuganda bakitegeere okuwabula omukulembeze w'eggwanga tekitegeeza kumulaba that is one era badvisor bonna okubeera president's advisor tewali nsonga tekitegeeza nti okubeera advisor olina okubeera ng'olaba muzayi buli kaseera no kola report abamanyi abalina okukola report balina we zituukira ekyokubiri omusajja gwe tuwabula mugezi nnyo era bamulankinga nga president akyasinza okuba ow'enjawulo ku lukalu lwa Africa yonna mukimanyi bulungi sajja mugezi nabagamba ebimu ku ebimpagiza president Museveni bintu biringa 3 oba 4 ekisooka ideology not biology otegeeza ki president Museveni alina consistency ne persistence ey'enjawulo ku bantu abalala bonna alina integrity ng'omuntu gono oba nkugambe ntya kifunze kwegamba nti ebintu ebimu abantu bayinza okulowooza nti Museveni bamwagalako ssente bamwagalako kino bamwagalako kino no way president Museveni muntu ayogere ku kintu n'akiremerako n'akiggusa oba n'akituukiriza era atera okumbuza ekibuuzo wawe twalinayo n'atubuuza ekibuuzo twalinga batano n'atugamba nti abaganda bagamba nti addiŋŋana amawolu nze nagamba nze kuddingana amawolu nkijjamu omukuto kati abantu abasinga ensonga zino zibabuzaabuza kati ekibuzaabuza abantu nti okuwabula omukulembeze w'eggwanga gw'oyagala omulala buli kaseera buli dakiika buli sekendi buli ddi no okuwabula omukulembeze w'eggwanga kikakatako okukola emirimu gy'eggwanga mu constituency mwoli mu district mwoli oba naawe weyakusindika okukolera naye fulufiga mulimu ki omukozi mwatasinkana mukama we wamwetaagidde kakati ebintu bino byanjawulo mukama wo ki njagala listen to me mukama wo ki abantu bano ewaka tubeerawo ne taata ne maama taata aleka ssente kameza oba butazirekawo maama kimukakatako okulaba awusigala agula enva awusigala aba ayagala okufumba enva alina kulaba ani kakati okulaba taata ebeera by the way nti olwaleero tulidde sapa ne daddi ku meeza oba ku dining tuliddeko ne taata n'emmere you get my point kibeera by the way okulaba omukulembeze w'eggwanga guba mukisa ebeera kyansi ffe gye twafuna abantu abamukale ab'olubato oba mu ggwanga lyonna ku miliyoni z'abantu emiliyoni 6 plus oba osobola okulaba omukulembeze w'eggwanga osobola okulaba abantu abamwetodde nga bajjajja nalweyiso bakaronaiti bamanakyobe abantu abamuli okumpi abatazibya nga tebamulabye abatabadakiika nga tebamulabye twogera nabo tubeera nabo ne tufuna n'omukisa ogw'enjawulo kati nganze baganda bange banatasha bamuwoozi mbalabe era mbeera nabo kakati amuba mwadvisinga kyolwo omukulembeze w'eggwanga mumwadvisingirawa thank you
okwadvising omukulembeze w'eggwanga nkikutegeezezza tekitegeeza kumumiitinga tekitegeeza kumulaba olw'ensonga oli mukulembeze w'eggwanga eggwanga kweyitambulira ate si ggwanga limu africa yonna eyimidde ku president Museveni wa east africa alwana kugatta mawanga gawamu aga east africa not uganda only. Otaddemu kyenkana ki mu kulaba nga NRM egenda ku ntikko wakateeka mu kyenkana ki ku bbanga limaze kuba presidential advisor okulaba nti NRM egenda ku ntikko? Ekisookera ddala okuteeka mu NRM nze yanteekamu nnyo okusinga gwe giteekamu okusinga nze kyenjitaddemu nekyendi kyonna nkirirwa NRM because nze nzaaliddwa ku mulembe gwa Museveni. Museveni yangema, yes, Museveni yangema, bampera mu UPE, kati yanzizizaayo ku ssomero kuba yagala kumpa kwa minisita. Era tewekanga nga nze gavana mupya. Munagabana bigabane. Saagala otye. Totya. Naddayo ku ssomero. Ekyokubiri nti gavumenti ya Museveni yetuleze. Ffe tukuze tetulina bazadde. Baza banja mpagira president Museveni 100%. Nakugamba ne wendife omulambo gwange lulonda Museveni. Ate president Museveni ne bwali mpa chokolo. Ndijisiima. Ne bwali kwata sene najja kola babandi nampa kola babandi. Ndijitereka ndijitwana mu Uganda Museum. Because gift esigala gift. Ekirabo kiba kirabo. President okuwa ekintu. Something like ne mwagamba nti nkuwadde akakomo. It's a gift from a president of Uganda. Amachi kitegeza. President is a muna kamina mitu yamawukania. Entegera mwe balimba. President wanja wulo nnyo ku bintu ebirala byonna byagala omugezaako. Naga Bible egamba bweti. Tikatonda Samuel ekyokubiri sura ya 28. Katonda agaggawaza atayavuwaza. Yes. Akulonda mu bisoto zonna kutana abalangira. Akunazaake ennaku. Katonda. Nakusiga essanyu. Kakati Katonda bayateekateeka ensi eno yateekateeka emikisa gya mirundi esatu Katonda mwene gwe njogera Katonda God. Omukisa ogwo mwe mufuniddemu enkizo Katonda mwene ateekateeka emikisa emikisa za mirundi esatu. Ateekateeka omukulembeze w'eggwanga yakkiramu omukisa gw'eggwanga gwonna ne gusasanira ensi. President Museveni alina obuyinza obusobola okwavuwaza nga takubye luyinga takusse naye ng'oli ku nsi oyina ayina. Ng'akozesa obuyinza w'ofiisi ye. Ayina right ekugaggawaza nofa ng'oli bifekeera. Tukirabyeko ekyo. Asobola okwavuwaza n'oba badde biliyoniya. N'ononya n'ekikumi kinywa amazzi g'akaveera. You get my point. Okiriza batokiriza. Okiriza batokiriza. Waliwo abadde abaavu ne bagaggawala mu. Kakati Museveni wa mukisa. President asigala Katonda ateekateeka nkugamba ateekateeka nzikiza mmeka emikisa egi. Omukisa ogusookerako ddala ye mukulembeze w'eggwanga akkiramu omukisa gw'eggwanga ne gusasanira ensi. Ogwokubiza enzikiriza kyaki ekizimizikiti n'amadiini ne Ecclesias omulala gwe gw'amaka family ng'abazadde abaana abasinga omusanga gamba bakuba amalalo g'abakitaabwe emiggo tatayanzala mu kasajja akaavu tombwe tata wange simwagala ogwo omukisa guli bbali n'omubuuza okomadde ogendako mu kyaki tombule bya Katonda biriwaawo nagwo guli bbali n'omukisa ogusembayo ogusookerwako nga n'omukulembeze w'eggwanga tamwagala amuvuma amupinga ensulo 3 ez'emikisa zonna ziri bbali. Nga ba full figure tebaliwo bakusaasira olowooza NRM eyinza okukosebwa? Ba full figure banene nnyo ku ndowooza gwe gy'obalowoozamu. Full figure osobola omulaba nga bw'oyagala naye full figure yannonda ye amanyi kyenzitowa lwa nsonga ki wano nga tewali muntu asobola kwogera ku NRM nga tonasobola kwambala lugoye lwa yero nga NRM bagivuma ebivume ebyetaliiyo ebyobuwemu ebivundu. Full figure yavaawo n'atambala bagwagwa nenkosa olulimi lwe bakozesa okulaba nga nange mbataakinga omuntu wakubanga ejja takweka tomulekera muntu wakubikula enkwaba mukulire mabega bwafungula mu maaso bikule mabega to akitakweka tomulekera navaawo nange ne mbatakinga osobola okuvuma omuntu n'omunyiiza osobola okuvuma omuntu n'omunyiiza kati mpa respect nkuvumemu sigwatunulanga atalaba nkuvumemu byokolo bikola weka. Yes, nina image ekusingako. Kitegeeza. Ekyokubiri, ffe twajja tuli branded tuyina amanya. Ge twajja tukoze. Ti full figure ina abantu amulaba a million and millions people. Nina emitwalo egimfollowinga, nina emitwalo egindaba era nina abawagizi bange. Ova ku muntu gwe basasulira okulaba. Ffe tuba tugenda mu ndongo batusasulira kutulaba. Munagula million nnyana ogenda oyimbe. Ate ne bakufuuwa. Nga n'oyimbira wayooyoote. Eyo brand.
brand. It's a brand, ate you know. Bwe batakuba bucupa nga tuggalawo. Bwe bakuba ku bucupa. Anze nze babunkuba naye nze I don't care olw'ensonga. Babunkuba nabugabo. Naye nze I don't care lwansonga ki. Manyi okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera. Ate omusirusiru asigala musirusiru. Nakuba nti obwongo obufu bulinga leta zero ne wogigattako. Nti oba Kusasira yatidde obucupa nti mumbeere no nga baguddewo. Si kyekyo Kusasira alina byayitamu nga ye Kusasira. Era saagala abantu beesibe ku Kusasira. Kusasira mumuleke ajja kwogera ne Jana Royce ajja kwogera ne muzeeyi bajja kukola ku nsonga za Kusasira. Tumale nga atebenkedde. Yes. Kubanga Kusasira abaganda bagamba nti abooluganda bita. Bajja bakangamu awo. Si kukangamu abooluganda bita. Ebigambo biteredde kwenaale. Nedda. Kusasira ne bwadduka atya n'adduka mayiro kanana tasobola kwewala NRM. Ne wakyusa n'afuna face empya aba n'akyusa engoye n'erinnya n'alikyusa. Agenda kusigala nga wa NRM. Kuba Kusasira ayagala NRM ng'ekibiina tawagira omukulembeze gwanga ku mutima. Omanyi omuntu asitula omukulembeze gwanga najja mu kivuluma kyekitegeeza. Okimanyi oba ayagala kirowoozaako. So njagala okugamba nti ebigambo bibeere bitono. Tusigale nga tuli bakakkamu. Bino bya mu nju. Ensonga z'omunyumba abamunyumba bagenda kuzikwasaganya era ziggwe. Buli muntu anyiiga olaba gwozaddemu abaana mulwanagana nemwekuba naye nkya nemukola sex nemuseka. Abaana ne bakula batata yakube maama. Olaba okyamu omwana wono ogana omuwerera ttamu gye ogenda okulaba nga akuluma. Kwegamba nti eby'omu nnyumba bya mu nnyumba Kusasira bikyali bya mu nju. Bya mu nnyumba bajja bikwasaganya era bijja kuggwa. Kusasira tasobola kwewala NRM era tasobola kugivaamu. Naye waba alina ekimunyiga ng'omuntu omanyi mu ggwanga oba n'ekintu nga tosobola kukyogera tekiva ku mutima. Oba w'otakaaba waliwo abantu abamu nga batakaabako okutuula ku maziga. Waliwo abantu nga bwanyiga akwata kasaatemu omuntu naye nga bw'akaabamu byonna akola ki abimala. Kikulu nnyo ekyo kyemmanyi kati kyaweddewo n'ekikulu kye twategedde nti ssente ezaali ennyingi ze yatimba ku kamera zaali zize tezaali za NRM. Kati nze nakuba ebipande bya NRM nze nakuba posters mu Uganda monna nga ne muzeeyi abantu bamwegaanyi tebasobola kuba posta eriko yero ng'ate rwedi emazeewo ebifo ate nga bw'oyuza ekipande ky'omuntu musango semateeka kukwata oba bw'okiyuzaawo oba bw'okibikkako ekirala era musango naye nga n'ababaka bagenda okwesimbawo n'abaana b'abakulu wano bwe bali baganya okuba ekipande kiriko muzeeyi basooka nakuba posta ziriko rwedi. Sula Motors akaseera kano nga tuggalawo Sula Motors batunda emmotoka basangibwa Makindye mu junction connecting ku Busabala Road Makindye Kalenda we basangibwa osobola okujja n'ofuna emmotoka empya enkadde nga zikyali mu mbeera nnungi mu bbeeyi zonna osobola okuba nga ojja we bali opposite African Oil we basangibwa. Namba z'essimu tujja kuba tuzibawa wansi awo mulabe engeri gye musobola obbafunamu weefunire emmotoka owone booda owone ebigere ate embeera ebeerenga okunyumira nga totya na mbeera ya budde kyoba nasanga bakifeesi bw'oyaga otwala omwana wo kusoma abaana mubajje ku boodabooda abaana mubajje ku booda gula akamotoka spaso obu Alex tebunywa wano weebuli ate ku kibanja mpola osobola okujja ne miliyoni emu n'ofuna emmotoka ewasula ng'olinda omusaala gwo n'ogaa nja kwetanga emitwalo 2 oba emitwalo 10 bakuwa emmotoka ate oyinza okuba nga olina emmotoka gy'okooye oba nga enywa nnyo oba nnene oyinza okuba nga oyagala kukola bizinensi naye ng'olina emmotoka oyagala osigala n'emmotoka osobola okweta emmotoka ne bakuwayo emmotoka entono n'akasente n'ogenda n'okola bizinensi byonna bisangibwa ku Sula Motors wokka. Osobola okuba nga olina ettaka ddene n'ogala ettaka lino lyonna nze bampe ku mmotoka mbawe ettaka mbasalireko yiika oba fuuti 5 oba 3 bampeyo emmotoka nkola otutambuza ebigere mwewala emizimu egyo mibi egyabagana ovuga emmotoka famire mwatavuganga ku mmotoka yakoma ku gaali jange wasula moto ofune emmotoka wenaazeko ekisiraani va ku bodaboda gikasukena mu luguudo gyofune emmotoka ewasula Motors. Sula Motors asangibwa Kibuye mu Jackson ya Salama Road ng'okkirira mbeera nga kkirira ku Ntebe Road waliwo amafuta bageta African Oil. Sula Motors osangawo abantu bangi abayimbi temubeera mu nnyumba temwewala bivulu kuba tolina mmotoka topangisa mmotoka sente zopangisamu emmotoka osobola ofuna emmotoka ewasula ng'ogisasula mpola emmotoka zonna weziri abaagala enene simanyi Land Cruiser simanyi V8 simanyi zonna weziri paka ku Sipaso paka ku Lawumu abaagala open roof zonna weziri abaagala VTs Alex isanywa zonna weziri genda ku Sula Motors ofune emmotoka Sula nyini wabeerawo Chairman Nyanza abeerawo
sigamba kyama Nyanza oli kiri ekikumpulira ono kyama Nyanza w'abantu abeerawo nedda so manager wa Kusasira waali wano mulabye program eno ne Zolo abakomedian mugambe Zolo abatwale wasula Bukenya media abeera basobola okutusa kusula yennyini ne Bukenya wakuba waaki oli namukoowa kumalako mirembe nkwana andi ndi muwomu Bukenya wefuge figala kuba nti yeefula nti no w'amaanyi naye gaasoboka oba omukutte bulungi temwekubira wano simanyi onpita oli anti bisaaniiko mukwane levo zammwe nja kukuba eŋŋumi osesemu obusiba bw'ennyaanya naye nga Bukenya ne full figure nja kukuba eŋŋumi gwe ne gwebakakako nnyala ate nno watama musajja gwe munnange lwaki odduka naye Bukenya ne full figure beerimu ensonga ekirungi Abannayuganda ate bwandaba musajja mumpi sagala abasajja mumpi buno obunkuduulu buno bwako n'ensigo zimulinga entuntunu omuntu omumpi saagala basajja ate gweoyinza okufunamu kyobula mu muwanvu nze njagala nga muwanvu bakulemeddwa omumpi n'akutuusaayo eri saagala abasajja bampi saagala abasajja banaku njagala omusajja sobola kuyisa oluli netula wansi oyo kati lwakuba aliwo kamera naye watabawo kamera tuteesa bulungi buli kimu ngutesa nani tutesa ki twatesa ki sebo Kanviire Bukenya ne twatesa kiki naawe mwemalirize ensonga zammwe so njagala oyongere okukubira Abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwe njogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye